Beyond the Lines ku LMTV amanya Maria Dana namino okubeera nga njikutuusaako nga n'olunaku olwaleero nga bw'omanyi nti Beyond the Lines nga bw'okiwulira beyond, we go beyond what you know, what you see, what you think. So olunaku olwaleero tulina omusajja wa Katonda ow'amaanyi akoze erinnya mu nsi y'obwomwoyo, in the spiritual realm, in the spiritual life wano mu nsi. Omusajja akoze erinnya cause tulaba ayinawo university esomesa abantu ebintu eby'omwoyo, kiraga nti there is a step ahead. To say he's a chancellor, he's a CEO, he's a big man. Akutte ku basajja bangi b'owulira ab'omwoyo mu ggwanga Uganda, abo b'owulira be wandyagadde okulabako, be wandyagadde bakuzaale. He's their father. So of course I know gwali eyo wandyagadde okumanya about his story. Who is he? Abikoze atya ebyo byonna, akituusiza wakikoze atya okubeera nga yeekuumidde on top naye nga towuliddeko any negative side of him, nti oba bamukutte n'akawala, nti oba yakoze kino. You know, those are the things you guys expect to hear, like mu basumba, mugamba abasumba bakwata abaana, abasumba sima bakola bino, but he's here to tell us akikoze atya okuba nga yeekumidde mawulire for all this long naye nga toyina yadde ekintu kyonna kyonna kyowulirako. And do not forget aba King Montage Studio be batuteekamu ssente okubeera nga shene ebeerawo everyday w'ogirabye be baba bataddemu ssente. Ba King Montage basangibwa we nankulabye ku Prime Complex. You can go there, bali ku level 3. The number is 0702 10 4125. Bakola emikolo gyonna, name it, kwanjula, kuhinjira, kukyara, photoshoot, bridal showers, my baby shower. Go buli kyonna ky'owulira, as long as you need a coverage, just contact them, they'll give you the best. And you say, oh, Diana watuzuulidde amagezi. Of course katandika okuwulira tudde wa professor affe ate abeeko byatunyonyola naye. Professor, I am happy to see you. Thank you. You're looking young. Yeah. You're looking good. Yes. Thank you. You're never you. Thank you. I just see you, I'm serious. Yeah, of course. Banji wambulidde. Okikoze otya? Ekyo kwena okufaanana. It is a healthy mind. Kwegamba edda mu psychology, I'm doctor of psychology. Edda a psychologist from James Harvard University in 1950s awo gamba baavumbula ekintu, baagenda nga abantu bagenda mu ddwaliro ne bakomawo nga tebakebedde mu ngeri ya clinical, bagenda kuvumbula nga chemically tebana bulwadde n'akamu, biologically naye batuuka awaka ne bafa. Ebizibu nga biri waka. Nedda kugamba ne bavumbula oluvannyuma nti psychology si philosophy. It's a science. Bakivumbula nti it's a science, nti naye nga temuli bacteria, temuli biki. It can weaken the body and cause bacteria and diseases to attack you and to defeat your body and to weaken your body. Okujja mu ndabikayo neyonooneka buli kimu. Kati ekyo bakita psych. Psych means mind. Or soma means body, soma. Psychosomatic disease. Psych, mind. Soma, your body. Into the psychology. Ebirowoozo by'olina mu bwongo, stress, biki ebyo, depression, obusungu, obukaawu, obutasonyiwa. Ebyo n'ebyo ku muntu wano wafu wano omuddugavu wano wawansi asembayo waliwo embeera gy'abeeramu ng'ebintu byotasobola byewana. Ati kati osobola okufuna skill. Osobola obutabitwala nga seriously. Nze banvuma ebintu bingi nnyo naye batunulye bweti manya nti balina kubeera batyo. Omanyi nti society erina kubeera bwetyo. Gantolera genda wantu n'ogenda mu kyalo ng'eyo n'osanga abantu nga tebambadde ngatto n'obasekerera oba n'obanyiigira lwaki tebakoze ssente kwambala ngatto. Balina kubeera bwe batyo kubanga baavu. So kati No.
omuntu omwavu nga obwavu bwandimuleetedde depression ne bumuleetera some mental problems abiveeko efuule nti kati eyembeera yange olowooza bwoti nze nga nze bweŋŋamba ekirowoozo kyange ekikulu ebirowoozo bisobola okuyamba n'obeera nga tolwala the way you think, the way you frame your mind. Nze ngamba bwe nti erinnya lyange wali impact radio or something like that bakikwotinga mu kaseera ne Dream TV nti nze Simeon Kayiwa ebirowoozo etali mu magezi sibisa mutwe gwange igamba bibeerawo nga biri real. So abantu abakulaba abawuliza tubagambe nti bw'oba oli tolina ssente tetujja kukozesa bwavu oba tolina ssente kkiriza kiteziriiwo you live within the zikole tekitegeeza nti buli naku onaabeera nazo bw'otabadde nazo kitegeeza nti you are being inspired to work. Or should to work for it. Professor, tulaba olina amannya mangi. Professor, Pastor, Chancellor, CEO. CEO kijjemu kubanga CEO kitegeeza abantu bamanaginga omulimu mu company. For example, nga mu university ndi Chancellor. Niba CEO ye Vice Chancellor we nonze ne University Secretary. They manage the non-teaching staff and teaching staff. And they report to me. So, Ganamalala Gonna, first of all, Pastor, Professor. Yeah. I don't understand those two. Professor is because I was teaching in California. Kakati at that time, banga abantu bakuba akalulu ka students ba university number kakati nempangula akalulu ka mu lecturers bonna gamba nefuna medal of excellence eryawo academic excellence nti nzinasinga okusomesa okuba knowledgeable by year. So ngoli mu bazungu wali abaddugavu abalala nali muze n'obasinga amagezi n'abasinga amagezi kati ne bantuuza ne bangamba kati we have to word of a professor. So now professorship B. I'm doctor of theology, but theology mulimu supernatural. Well, that was my basic area of research. Kakati yawo I'm a professor, first professor actually of the supernatural. Kakati in supernatural. Kakati in psychology. You go professor yasooka butuyina muki mu supernatural munsi yonna. Mu Uganda mulimu ebintu byemutamanyi ate nga birungi munsi yonna ndi asooka okubeera professor of supernatural. Yakati I'm also a doctor of psychology, but because for me byenkoze bingi nnyo nkusomesa psychology all over the world. I was also given that title of professor of psychology. Nebula byensomesa nabyo kubaga amanya mangi tuyinza obutagamalayo banyonyola buli kitiibwa pastor sagala titles sagala title n'emu ey'eddiini sagala ddala even the word pastor sikyagala prophet apostle munze sibyagala ku ddala but they were given but by God. The people but tosa registering a church some little title so the minimum to because it's one said that registering my ministry nearly pastor so that's all I am, but I don't want to call myself pastor. And you guys was a good time. Bampita professor because I read for it. I don't believe in building my ego. I'm not an ego builder. I build the glory of God. I don't build
tulaba bw'otoka ku kintu ky'amannya bayibuli eyogera ku bitabo ku birabo ebitaano omuli obusumba obunnabbi obusomesa obulizi bw'enjiri and all that so tulabyeko abamu abeeyise bishop abeeyise amannya amalala apostle Mwekiri kati kyengezaako okubuuza gwe lwaki nga gwe ate ekyokuyita obusumba owulira nga ate nga olwedde mu bayibuli Mwekiri beebale nnyo okuba nti balina titles ezo and I respect them but my character is the reason why I don't want to be aggrandized saagala ngejje mutima gwange olw'ebintu bya Katonda. Singa tewafuna kyaba professor bandibadde bakuyitani. In the first place bampitanga Mr. Kayiwa. Eyasooka dde nnyinyi. Ng'olwedde olina endiga zonna nga zikuyita nga bangi nnyo thousands of them. Naye nga bampita Mr. Kayiwa. Kakati lwakubanga nze bampita Simeon. Kwegamba manyi Katonda kyampita. Ekyo kyantuma naye ti abantu abali mu bayibuli abo batunuulira tebabayitanga titles za bintu bye batumibwamu okidde Moses bamuyitanga Moses kakubuulya ekintu kimu nti obukulu bw'omuntu buli mu kintu ky'okuba nga osobola okuyitibwa surname ne very respected nga teri supported by anything that you added. Ocho singam yakati nga bagamba Kayiwa. Enyero lina amaanyi gaalyo. Kati kato Musa. Elijah yali prophet ndi bamuta prophet Elijah. Elijah. Nafe mawulire tutusaako bitiibwa. Era oyogera omuntu omugamba Kayiwa. Ola ne president wotuuka wasooka ng'okola ogamba nti his excellence ng'okola introduction his excellence ene wasigadde ogamba Museveni agamba kati awo Museveni kati eyo ekyo Mukama kyamuwadde nze bwe ngenda all those years that I've been able to supernaturally I've been lifted and spoken to Jesus Christ several times. He does not call me. Like one-on-one? Yeah. First on You've ever heard about that? Everybody has. Buli mwa kimanyi. Okay. Jesus has never called me Pastor Simeon or Professor Simeon. Tampita any of those titles. I'm Peter Simeon over Kayiwa. Because ebintu ebikika ekyo creating an ego. Mu muntu yetabyagala. Ekintu ky'okwogerako ne Katonda one on one. Like nga mweraba. Yes. N'ate Bayibuli erina weegamira nti oyo alindaba sobola kweraga. Ebyedda emirembe gikyuka. Mu biseera bya Musa yalabako mugongo biki ebyo naye ate Yesu Kristo bwe yajja ate nesalbaddanyi bamanyi Yesu katwasiga mulabira mu byamagero muwulira mu ddoboozi mu birooto nze mulabidde ddala oyitawa nange nzi kyempiteyo ojja kujjawo tunyumiemu kakati kubanga Yesu oyo nina bye njagala omugamba kati neetaaga mulabe wali otubadde wali otusoose eri wange behind the gate awo kakati wali pastor omu yali apakizayo mumotoka awo okay ekyo waliwo awo nali ntambulanga nyambukeno mu kyaki okuwulira nga nvaayo ewaka nemusanga awo Yesu Kristo yatonda samulaba we yajjiramu yajja buzaawo nanga toyagala ki oli Professor tugende mpola ku nsonga kankunyonyoli omuntu wamulabanga nga bw'onolaba nze yali ayambadde olugoye nga lwa cream nga luwanvu nga kuno kuliko olugoye olulala kungulu
inga overcoat nesi overcoat nga naye lwanfutuka mu maviivi nga lwa kitaka kala ya kitaka ng'ebigere bye obugere butini ng'atambula ku ttaka nga temuli ngatto nga mwanvuko okunsingako olkidde nga mweru okusingako katono gwe naye nga si muzungu yoyo nga si muzungu naŋŋamba nti oyagala ki what do you want me to do for you ne mugamba mu luzungu what do you want me to do for you ne mugamba nti wali mukwano gwange mu church wano bamuyita Musagala yakolanga wa president nga welfare officer yali amaze ebbanga nga talina mulimu for 4 years kyokka nga akyalina omulimu yanyambanga nnyo nga nkyasoma mu university after Makerere nasoma mu university mu Nairobi yanyambanga nnyo okuntwalayo kunyamba mu ssente na biki very very kind man kakati ninaabira nga talina mulimu for 4 years nemugamba nti wali nti binaabire mugamba kino nakiri ya mukyala wange mugulye perfume whatever those things sabirowooza nalowooza kwoyo nemugamba njagala gende mu kanisa wali ndozaza okusaba muyiteyo mu bantu bonna bonna mulete mu maaso mugambe nti nkusanze wano nga nja kukwesa kitiibwa nyamugamba nti ojja kufuna omulimu next week bwenna njala nkyogere bwekiraba nga kinakozesa kitiibwa mwita kabaka wange bwekiraba nga kikozesa ekitiibwa kabaka wange then kankole ki kangende nkikole nagamba genda nabanishimye kakati ndyoka nzija mu kyaki immediately yakyasookerera mu kyaki nga nyimiddemu kuyitayo Musagala ne phone number kati nze simanyi information simanyi kati bubaka nemuyitayo nemuyita mu bantu abantu nebabulya story ye nebagamba naye mugambye Yesu wali omumanga musanze wali omumanga okiri bwekirolaba ekiwanvu ekyo musanzeyo naŋŋamba nkuyiteyo ogenda kufuna omulimu next week era nzikiriza okwogera mu linnya lye ofune omulimu next week akati kiwaita obunabbi alindooza no don't call me those things kakati genda okole ki ofune kiki omulimu next week ojja kufuna omulimu n'akaaba nnyo kubanga yali nga awattayo yasingira okumu omuntu yali omugagga omwezi 1,000 shillings 500 shillings akati ne bwe yagenda mu kibuga ku Mande esimu nevuga from Entebbe Virus Institute yetasabyeyo omulimu tiyasabayo omulimu kakati ne bali bamumanyi omukyalo omuzungu yali akola nga administrator yekyanga n'agenda that weekend n'abavaako n'okwira Musagala Entebbe Virus Institute kakati yabamuwa $5,000 per month atalina ssente n'azifuna nakati zafuna n'okusinga wundowooza kati for the past 8 years tobimpitira byo n'akamu sibyagalya ddala abalala bonna babyeta bassamu ekitiibwa naye nze ku lwange because of my character saagala bintu ebyo naye nga okutandika kwa ministry yange kubaddemu nnyo angels ne Yesu Kristo true nga bwolaba Bible weeri nabuli abantu abaali mu Bible baali bantu nga ffe bwe tuli kati waliwo abantu abamu Katonda bya favoringanga n'abawa that kind of access to him
nga bwogenda naye ayogera nabo. Kati nze Yesu Kristo nali atheist ntandika omulimu gwa Katonda. Nali nsomesa eyo Wampeewo Ntakke secondary school. Nga ndi atheist. Nasikiriza nti Katonda ndi musitiri wasembayo. Sikiriza nti Katonda gyali. Yali Pawulo. Nga mbuulira n'ebintu ebyo abaana ba secondary school nga mbabuulira Yesu taliyo tosobola kubeerayo. Tewali muntu asobola okuwangala bw'atyo. Nga muntu wenjogera bwentyo. Nagenda Yesu yava jana sokoleka malirize. Yesu nangamba nali tuddawo mu ddiiro mu ntebe yange nandabikira mu nsonda awo eddiiro lyange. Kati tusobola abantu bangi bagenzeeyo investigators. Okukikolojja okubeera nga ng'ofuna that encounter with Jesus all the time. Kamuluku kintu kimanyi negolokoka okumira abantu bange ejjenje bagambe nti nze maanyi agasinga mu ggulu ne ku nsi. Kisoma Isaaya 6. Nangamba nti bagambe bave ku bintu by'ekisamize bakomewo gyendi nange naabeeranga naawe buli omu alaganga okukola ebyamagero abantu banategeera nti nze nkutumye. This is a true story. From that day, Nicola, the first miracle. Yali miracle. Paul, when I would have members of staff, when I was put down and put the Bible, I was not that kind of person. I look some Bible. What kind of miracle is going to happen? Ngasina kubatizo. Ngasina try mutumia yampita yanjatuza. Kati gwe omusajja Mukama gwalonda. Should I say from nowhere nakuwokola ekyamagero ng'ekyo. Okusibuka obwo bwe buli. Nze mu bya bulijjo by'omuntu. Nazaalibwa Gomba. Taata wange yali asomesa mu Kasaka primary school e Gomba. Mama wange nga muyimbi mu church ekikasaka Church of Uganda. Kakati nasomera ku Patri secondary school primary school e Gomba ekasaka primary school. Kakati nengende kako primary school. Bagali bya kusoma. Just history. Yeah. Kakati ni unava kako primary school. Jina Maria P7. Nengenda mo HH there can Rockefeller Foundation yali awo Masaka kati bagigatta nefuka Masaka secondary school yali bagijjawo yali Abasumba nisomera muze kakati then nimba nizia mu Kampala secondary school okukola HSC ginava nengenda Makerere University School of Fine Art okukola bachelor of BA Fine Art, bachelor. Okay, kalika compound. Compound tulabye wake. BA Fine Art. Nimolu art. Kati awo wenavaayo ngenda kusoma international law and international relations mu University of United States International University in Nairobi. Kati wenavaayo nisoma universities z'omu America. Okimanyi nti Professor Bulambo tebaddemu kubonaabona? Bibaddemu. Njabikubuulira kati abantu ne bampa ssente abantu abamu kati nga family ya Kirunda Kibejjinja oli mikono gyange bamutaka Kayiwa Kibejjinda n'abalala bangi biseera ebyo Yamin kakati ne bampa ssente ne banyamba okusoma eki Nairobi. Then oluvannyuma ne nkulaakulana ne nsoma awo ngakoolwo eyo ntandika okusoma ne nfuna bachelors etali emu. Bano bakusomera ssente bazadde bo baali beddawa? Nga tebasobola kusasula ssente ezo. Baali basobola emakiri nasomera bwereere twasasula. Abaali bano betuyita babwaki abageze mu kiraasi. Kakati nno
oluvannyuma nesomera mu university z'omwameka 2 endala. And who was supporting financing? Kati awo nali nsobola okwesuppootinga nga nekyaki ngitandise era nisobola okwesuppootinga. Bw'ova eyo yonna mukama akuyita because ndabyemu ka element mu family yamu ndabyemu ka element ka church. Mami yali muyimbi mu church. Nali atheist okumpita ekyasinga okuneewuunyisa ennyo n'okunzijira ku Katonda 1977 kwe kufa kwa Archbishop Luwum. Nali simumanyi, nali sikkiriza Katonda nnyo n'ekyo okulaba nti omuddu wa Katonda afa bw'atyo Katonda n'atamulwanirira nga Archbishop Mulamba Amini namutta nefuula nga Katonda kyankola bungi naye nkigumiikiriza saakifaako naye gamba ethically ng'omuntu wa bulijjo just a human being, human feelings nakwatirwa nnyo obusungu okulaba nti no yafudde bw'atyo. Kaakati nno mama wange yali naye afudde before yafa mu ddwaliro wali waliwo ddagala nafa at the age of 49 sugar diabetes nga tewali ddagala nirimu wadde bamuwa aspirin omuntu wa sukaali n'atajjanjabibwako n'akamu n'afa because of balina batugamba nti ku mulembe gwa Amini wabangayo eddagala tewaliwo n'akamu era yafiira ku kitanda kyekimu wano n'omusajja omulala yali mulamuzi muliira we Masaka eyo naye yafiira nange oli yasooka okufa ono n'addako n'afa nali mwana muto nembeera n'amaaso gange. Yafa olina emyaka emeka? Ndowooza nali mwezo ensusuba 17 mwegityo emyaka emito egyo nalimu ekyesi nali mwesi 5 kakati nno naye bwenava Makerere neŋŋende Nairobi bwe nakomawo nali nsomeseyo Gayaza Ntaka secondary school eyo Yesu kwe kundabikira nga nviiri ddala Katonda emotionally nali nyiize olwa mama wange okufa kubanga bwe yafa naliwo ndaba taata wange mulokole mukyo kyokugamba nti oba alumiddwa yayimba buyimbi ekulwange yenayimba tukutendereza Yesu kati nze ngamba ono abatayagala mama wange ayimba tukubanga ayimba buyimbi bwatyo yaligambye nti yaligaze ku nnaku naye yakuma mu ngalo okubi nti tukutendereza Yesu ayimba ebyo nempulya nga nze nyoleddwa nnyo. Kakati nze nemmanya nti Christianity temuli kantu omuntu toyinza kubeera bad experience omwana omuto mama wange njala ennyo nnyo afudde musaka musezifana bwe zityo tewali ddagala tewali musawo yali available kakati nno bakulu bange baaliwo ne mu ddwaliro ababiri gye bakyali balamu kakati awo kati awo Yesu Kristo lweyandabikira nga nkyasomesa mu ssomero eryo ebigambo ebyo binjogedde nabiŋŋamba era nafuuka mukwano gwange ddala kubanga yali era kyekimu nga bwenagamba ngali mu cream garment okuliko akasipi akamyufu kuno kuliko era overcoat nga mwere nga bumunyonyodde wali bwafaanana n'ayimirira alina amagulu abiri alina amaaso nga gaffe kwegamba twatondebwa n'aligambye nti ye yasooka okulabika ng'abantu n'atukola mu image eyo tali nga kinyonyi tulabika nga ye yatondebwa ng'abantu teyatondebwa yafaanana ye muntu foomu eyo erabika ng'eri human gyalimu atambula alina ebigere alina omugongo alina biki. So bwamala okusisinkana kikyozzaako essaawa eyo? Kati nengenda mu staff nenda basomesa ne bagamba bambuuza
nti lwaki okutte Bible nenga tinakidwa Yesu kusamba kati saa 12 ez'okumakya nali sikimanyi taata wange yali ampadde Bible yogenda nayo bazadde amala gakikuwa kubeera nayo bwotyo kale nayo njiri naawo naye kati no nensoma busomi bwenga asoma Isaiah 60 obikulanga ndikwa Isaiah 60 naye nkisoma yonna ntali kusoma ebyo byaŋŋamba okusoma kakati nze Paulo musajja omubamiza Saidi Mukongo Robert Said musomesa twasomesanga ffenna nga nsomesa fine art musomero eryo nasomesa French nasomesa ne literature kakati English literature and French literature and English kama mbisomesa kati nafuka mukwano gwange yali asomesa French ndowooza ng'asomesa French ne fine art acting as the head of department nearly head kakati nno fukawa mukwano nnyo nambuuza nangamba nja kumbuulire ekyabaddewo ddala balala baaseka busese basomesa abalala bagamba walaji nange kenyini senga nali nga yenze nga sinze alabikiddwa naye nga mumala yalabikiddwa naye nga nange nali sese busese wakitiibwa kyalibadde I'm a psychologist. I know the difference between ekirooto ekivudde mu bwongo bw'omuntu oba ekivudde mu lwadde bwonna oba psychotic diseases bimanyi ebyo byonna ebyo hallucinations kakati naye nga okwolwo tekyali kyo kubanga toyinza kuloota kintu kulaba kintu naye otabera after effect obate kubeerawo kubanga oba kiba ekituufu kitegeeza nti effect post dream act kakati omusajja naŋŋamba njagala onsabire nentegeera Katonda yakulabikidde nfuna omulimu omulala guno tugumala bulungi yasomesa Makerere mu philosophy nawe ne waffe kakati mugamba nti let me know that I saw Jesus and he gave me his power. Yali Friday on Tuesday ngenda mu town nnyo post office ojja kufuna omulimu yawo awo kyokka bwe kityo ne mugamba genda ondeetere ne mugamba mpaayo ne mugamba nti genda wa headmaster wali muyita Stanley Semwanga yali abirawo mu Bulange yafa yali musajja wa Church Uganda yali headmaster yali ya Church Uganda wampe ontake secondary school keno mwezi omweki omwegundi mwe resignation bonagira bako nja kulaga nti wali Katonda nawandika ebbaluwa ngiwandika bulungi nga resigning from that job taki nagendeetera nemugamba kakati bwogenda kufuna tegenda kuva ku nsi genda kuva ku Yesu Kristo gwe nalabye nawe next Tuesday genda nnyo post office ofuna omulimu tokola application togenda with any human resource osaba omulimu towandika any application olyoka otegeera Katonda gyali n'agenda ku Tuesday post office angajja ebbaluwa ze bw'ati mukwano gwe omu muzaire nampoking emabegemu badde kunoonya tikiki bali mubaze emyaka 3 nga tebalabagana this morning nadde ngenze wa Greek ambassador okusaba omulimu yana Greek ambassador yana edduuka bayita international traders wali nga ku yaadi
waliwo petrol station eryawo ngaawo nga bebatunda engatto esinga obungi n'obulungi mu ggwanga at that time. Ambassador wa Greece ng'agitunda yenanyini dduuka eri naŋŋamba nti tajja kubba mulimu naye genda onoonyeyo munno yasoma ekimala ajja kulima ati kati nkulabijja nkutwale namutwala straight ne bamuwulimuzadde n'ebisumuluzo ebya store byonna n'afuuka managing director. Kubulirayo ekyama mulamani wange yangambye ayagalayo omulimu omulala ne kuno ng'agulina kati wetumalira wano nga naye omuwobo oba muyite bunnabbi oba nga nti mwagala kubeera nga mutegeeza abantu nti Yesu yakikoze temutikwatibwa ensonyi okiba ekingamba kakati yatuukireyo omusajja n'afuna omulimu kandi nange eri baali bangobyeyo mu ssomero olwakubanga nali mpitiridde abantu bonna nga bajja kusabirwa bafuna byamagero abaana bonna nakati mbasangasanga abaali abasajja bakulu n'abakazi bakulu kati mbasangasanga bonna nga boogera ku nze miracle powers nali Mukama yampa amaanyi ge yampa that's 1977. Waliwadde okirowoozaako ne omusajja oyo najja mu ssomero eddala nali nsomesa mbayita Greek Secondary School bina Katonda yatambula kubanga gye nasanga ate abasiraamu abalala ngaba abasiraamu abo bwe kibedinda baani abo bonna twakamukasa Haruna Siwagira abantu bangi Isa Lukwago Kigundo Mutegedde Kigundo yali wa bank Green Bank oyafa bonna twa meeting ngaawo yangizo musawo ngabampadde wa deputy bali bantu bakulu abakulembera nanyi ekifo ekyo nga bali kulembera twatugera mba somesa kati bwe batandika nenfuna ssente ne bakola line for me abo bakola line for me eyogenda okusomera e Nairobi kubanga bali banjagana nnyo nedda nga sinaba kulokoka kubanga nali artist nga bamanyi they can make a lot of money through me by sponsoring me as an artist nkola ebifaananyi bituna ssente nnyingi nnyo kandi nebirala nga basobola okujja ssente mu Bank of Uganda at that time nga kizibu nnyo okufuna ssente mu Bank of Uganda. So wali otambuza eno bwa art ate nga neno bw'otambuza omulimu gwa Kristo awo nga sinakutandika mulimu gwa Kristo naye ng'osabira abantu awo kati oluvannyuma kati awo ebiseera bye mwalinga musaba ssente okusabira abantu ndisiberanga okusawa nko ssente ebyo bapya abantu balala nzisa ssente over 1977 up to 1981 nga sikiza birabo wano mu church kino offerings yani wadde offering atenga Bible egamba yani nali saagala walito jemete my character olwaito goings against God ati mulimu munda nali feeling amu ekirowoozo nga bajja kulowooza nti I am looking for money nsonga lwaki mbuulira enjiri ekyo kye Yesu teyajjako kwogerako nawe okay afterwards abantu banforcinga nti ebintu bye twetaaga mu church bingi nnyo gwe kiwaito kisoma mu Bible nali viraba naye nga saagala ate kulaga impression nti nno nze kuleeta revival y'abantu kufuna ssente ebiseera bye walingawo abasumba tewaliwo nti natandika ate tewaliwo bo watandika revival y'ebwempe begitandika naye waliwo abantu abamu abaaliwo baali baweze wali abafu gospel church baali baweze walinya church endala ntonotono bonna bawera ira minyawera abantu bonna Christians ebiseera ekyo. So after Idi Amin's regime and then I tandika straight out nga nkodde nga wali okwera ntandika nga ngenda mbulya from place to place nakola ebintu Mukama byamugero eri abantu benjawulo. Wabatizibwa ddi era anakubatiza? Okubatizibwa saabatizibwa until 1986 mukyala wange yambatiza nga tuli mu London
when she was a pastor. Nange kenyini nembatiza. I was preaching for those years. Ate unjatula byani Yesu Kristo yenyini yanda. Ani wenjija tulia kati. Naye tulaba Yesu agenda yali Katonda. Yesu yasindikanye amusindikire Paulo. Ati yali oli okay kati abo balire ekibizo by'enjawulo kati nze sali tuwampa amaso gange tegaziba Yesu andabikidde. So officially Dirova yogamba eti kankole kanisa. Kakati 77 wanajja wano wenyini anasooka wali mukama gyange Saidi yabeeranga Kawanda kati nagendanga mu makaage netusaba nebukando gye abantu nga bakunganya nembasanga eyo nebafuna ebyamagero because my job even up to now is to demonstrate that God is supernatural. And I'm also a professor of supernatural. Nga nsawa nasubiza Yesu Kristo nti ebibye byonna ku nsi nja kubiraga. Tegere kati awo twabitinga. Inagendangayo buli until I think abantu banvumbula wano. Nali nekweka mbatu nga sibabuulya. Muntandikwa wali obera omunenga tewali kanisa. Nga tewali. Enyumba yaberanga wali wangu. Wano n'ogenda eri. Nga gye tusabira. Ebiseera wali omaze okuwasa. Asinakuwasa. Tewafunamu kutawaanyizibwa ng'abavubuka okw'abawala. Of course abawala bo tosobola butakutawaanya naye bakutawaanya sigo batawaanya bwobanga oli famous kwegamba bwobanga oli famous professor ali maze okufuuka famous natandika kuba famous bwobanga oli famous olina ssente oba olina certain talents z'olina buli omu tulowooza nti bano abantu bamuze bayinza okunoonya abawala muze ono radio abona abantu abawala babeera naturally attracted to them. Ekyo kingamba kakati bo babeerawo nnyo naye nalina kinakola Yesu Kristo bwe yandabikira namugamba nti nno sigenda kuddayo kwagala bawala nalina kazi wange nazaddeyo neera n'omwana nali ordinary person sijja kuddayo kunywa omwenge ennyo omwenge sigenda kuddayo kunywa sigara njala ompa omukyala atakola ebintu ebyo naawe bwenagwe namufuna nga faana bwatyo naawe bibyo endagaano kyetwakola nga tuli babiri ne Yesu Kristo naawe bibyo nja kubikola byonna ensi ekutegere ku nsi tigwe Katonda olya ekino kyo yendagaano eyo gyembadde nkipinze all the years ngikuumye mirimu kyoba era yennemesa yeyanstopping siyinza kukijjawo kubanga gyetwatandikirako relationship ne Yesu Kristo kati eyo yo sobola kugijjawo naye nga bo abantu bo tosaba baganda kujja gy'oli nakukwana naye nga sibakwana nti bwe bajjanga wakikolanga otya kuba tulinako abasumba betuwulira omulembe guno nga bamaama bafuuka bamaama anti kati bo experiences zaabwe endala spiritual experience ne foundation kati nze ekintu ekyasinga okunyamba ebigambo ebyo nabijja ku mutima gwange saabisoma wange Yesu bwe yamala okulabikira nemugamba ekyo biri byonna mbimaze sigala kuddayo bwe bunafu bwe nali nsinga kubeera nabwo bawala nnyo ekyo namanya weakness yange ate ekyokubimibano gyange egyo twali nabo ye Nairobi banyingiza nnyo mu kintu kyabawala nawe wali wagala nnyo abawala nnyo kakati nga peer pressure ekyo kati obulamu bwange bwali buteekwa okubeera nga buteekwa
okwononeka bitakubeera polluted kati nga nina kukijjamu oyagala omuntu sleep with a girl buli muti yenna yina omuntu tebakulimbanga ofiiringa guilty ng'obasira omuntu n'omulimba nti onaamuwasanga tugenda mumasa ofiiringa guilty somehow waliwo ekintu kyofiiringa kitali kituufu kakati ekintu ekyo nabo bafiiringa guilty okuja olinga gyofiiringa guilty naye nga toyagala okisuppressinzi omuntu naye committing herself to you naye ng'omulimba. So otandise obuweereza mwaka ki ogwo? 77 mu December. Mu mwaka gwe gumu Yesu mwe yakulabikira bino nitandika miracle zezanyamba kwanya ngamba nja kubeera naawe wonaganga okoleza amagero abantu kuba nategeera nti nze yakutumye olidde kati ng'oli musajja oli yali ku post office omusajja namutwalayo n'afuna omulimu najja ng'akaaba nagamba I've known Jesus today tigyali yansanga ku Greek secondary school wali nga gye nsomesa. Professor Chebe magere bitu bikyalinga eby'ennaku lwaki tebikyalabikanga ennaku osanga omuntu nga asabye ebbanga ddene asabira ekintu mwaka ku mwaka tekyapeninga ninzi wano bikaseera ndaba bemagere wani baffe buuza ku bantu bamanyi Professor Kayiwa nze sibeera nkuwadde wiiki emu bbiri mwezi mulamba without seeing a miracle tekibeerangawo ku bulamu bwange all the years obuuziza ebintu byonna sibaabanko obulamu bwange nga temuli amagero kati ninga oliwo abamu ekyokusaba kyogambe kati kinyonyole mu Katonda okusaba kumuyita okusaba tekubeera deep enough Katonda okusiima kusaba prayer zonna tulina okukola zina kubeera God centered prayers not obagwe nga tezi ku centered ku individual ninga mu ya Katonda mweziri kakati nawunya kunyonyolemu ekintu oli omwalo kwaba bakadde yajja onasanga yali musiraamu nga naŋŋamba mbu yakyabyagala biri ebyedda tubiddemu 78 or 77 around that time nemugamba nti the Simeon you loved was another man okidde todda wano nakomangawo nemugoba naye bwe nalaba ng'atandise okwagala okudda nakula najja lumanyi lwegirangako wano lusi nensaba mu tanks for 3 hours Katonda akuume protecting abantu millions and millions abagenda okujja because of my gospel my preaching baleme kuluzinga calling yange eno gyennina because of a mere girl nensaba nnyo that the millions that were to come in the future may receive Jesus Christ whom I had seen. Okiwudde? Kakati bwe yajja buli kyakwatangako mpuliriza bulungi nnyo buli kyakwatangako nga amatondo g'omusaayi gakola ki gakulukuta mwana nkolyayo kakyayi bwe yakwata ku binika bwe yakwata ku kikopo buli kyakwatako nakiwandikawo ne mu katabo kano ndowooza wakimira kuzina ebitabo bungi anti katwali babiri kakati buli kyakwatako yatya nnyo era kikyamumponya kakati buli kyakwatako kyavamu omusaayi gwennyini ate nga teguva mu ngalo ze aba mu ye nga teguva ate namunze nange nga ngulaba kakati no kyendavamu kati ekintu ekyo kyanyamba nnyo nga ntandika imagine in your 20s early tulaba nti kintu nabide nsobola okuba nga sobola keeping that message seriously without that kind of experience kakati omwana oyo nemugamba olaba omusaayi guno gulaga nti senga otolekera ayinza okukola ekintu
kubanga kitegeeza nti nno oyagala okulemesa ebigendererwa bya Katonda. Nangamba Yesu oyo mubi nnyo nnyo, yangamba Yesu mubi nnyo, andete kuŋŋaana bw'ati bitanja. Munange, it's up to you. Ninkuwe todanga wano. Era teyadda. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.